Omwezi ogw'omwenda 2023 gwatandikira mu bbugumu ery'amaanyi olw'ensiitaano mu by'okuyimba wakati w'abayimbi abakazi babiri, Cindy ne Shiba. Buli ludda lwali lwemanyi mu by'okuyimba era olunaku mulindwa we lwatuukira ng'abawagizi buli omu agamba owuwe yasinga. Tetumanya ani yawangula nsiitaano eno wabula buli omu mu ngeri ye abawagizi be balina kye baamwegombako. Mu mwezi gwe gumu ab'oludda oluvuganya baasitula butenkundi okubanja abantu baabwe 18 abaali batamanyiddwako mayitire. Ensonga baazitwala ne mu kakiiko k'eddembe ery'obuntu akakulirwa Mariam Wangadya. Wangadya yategeeza ab'oludda oluvuganya okulekerawo okumuteganya n'ensonga eno. Kye ngenza okulaba nti waliwo ekkobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani, nze saagala kubindeetamu all the time. Ebyokubanja 18 nga bikyagenda mu maaso ate nga 17 ogw'ekkumi abatujju ba ADF baakola obulumbaganyi ku balambuzi babiri ne ddereeva waabwe ne babatta n'emmotoka mu baali batambulira ne bagiteekera omuliro. Bino byali mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth erisangibwa e Kaseese. Embeera eno yateekebbwanga mu katyabaga era ne wabaawo okutya nti kyali kyakukosa ebyobulambuzi. Abalambuzi bombi baali bafumbo ng'omunzaalo e South Africa ng'ate omulala mu Ngereza era oluvannyuma lw'okunoonyeza emirambo gyabwe gyazzibwa ku butaka bwabwe so nga n'omulambuzi munnayuganda Eric Arai yaziikibwa kuno. Mu mwezi ogwo ogw'e-23 sipiika wa Paalamenti Anita Among yakubawo abalongo. Kyali kisuubirwa nti ono waakulwawo okudda ku mirimu gya Paalamenti okusobola okufuna akaseera nga nakawere naye mu ngeri y'ekyewuunyo yakomawo nga waakayita ebbanga ttono. William and Jovia. Ate omwezi ogw'e-11 lyali ssanyu eri obusoga n'eggwanga okutwaliza awamu Kyabazinga William Gabula Naddyope lwe yagattibwa ne Ine Bantu Jovia Mutesi. Embaga eno yasooka kuwakanyizibwa omukazi eyali agamba nti yali mukyala wa Kyabazinga omutuufu wabula bino byonna obwa Kyabazinga bw'abiyita byambo ebitaalina kujja bantu ku mulamwa. Nga bwe gutera okuba ku mbaga ez'ekika kino n'eno yaliko amatiribona. Mwezi gwe gumu ogw'e-11 emboozi yavaayo ey'ebintu by'Obuyisiraamu omuli n'omuzikiti gwa Kampala mukadde nga biteekeddwa ku lukalala lw'ebintu ebirina okutundibwa ku nnyondo okusobola okusasula ebbanja lya buwumbi 19. Ebbanja lino okwetuuma kyaddirira omusuubuzi Julius Kabahwa okugula ettaka lya Uganda Muslim Supreme Council kyokka oluvannyuma ne kizuulwa nti ettaka lye erimu bano baali gabako ddaliizi ya myaka 15. Ensonga omukulembeze w'eggwanga yaziyingiramu era kkooti bw'etyo neeyimiriza ekiragiro ekyayikiwa Kabahwa obuyinza okutunda ebintu by'Obuyisiraamu okusobola okufuna ssente ze yali abanja. Omwaka guyinza okuba nga tegwatambula bulungi eri omubaka wa Nakawa West Joel Ssennyonyi wabula we guggwereddeko ng'aliko akamwenyumwenyu ku matama ng'ekibiina ky'abadde ayogerera kimulangiridde ku kifo ky'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Ekirindiriddwa kwe kulaba engeri gy'agenda okutambuzaamu emirimu mu woofiisi eno empya erabika nti erimu ebisoomoozo ebiwera. Bwe gutyo omwaka 2023 bwe gutambudde era kaakano katulinde 2024 bwe gunaatambula kuba tugutandiseeko olwaleero. Omwaka gwe babeerera ogw'essanyu n'emirembe.